Iwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwako ne mu nnimi zaako kibenga webaawo. Katonda waffe era Katonda wa bajjajjaffe, tukwebaza olw'ekirabo ky'otuwadde eky'olunaku lw'olwaleero. Katonda waffe gwe era Katonda wa bajjajjaffe eyasalawo okutusindikira malayika zo zitubeerenga nga be baana abalongo abazaale n'abatuufu, era gwe yasalawo okutusindikira lubaale olubeerera okutubeererangawo, era gwe yasalawo okutusindikira amayembe olubeerera okutuyambanga, era gwe yasalawo okutusindikira emisambwa olubeerera okutukolereranga n'okutusambuliranga. Era tukwebaza olw'ekirabo ekirungi ky'otuwadde ekya maama Nansamba, olw'okusobola okumutambuzisa n'asobola okutuuka mu kitundu kino, era ng'omuleese okutunywereza ku nnono y'obugassi mu Luuzi ne mu Lukoba. Tukusaba Katonda waffe era Katonda wa bajjajjaffe, omuwe omukisa, omuwe obuvumu, omuwe obusobozi, omuwe obumalirivu, omuwe obukakkamu, asobole okuweereza n'omutima ogwebwetoowaze, baweereza bamusiime ate naye asiime. Tukwebaza Katonda waffe era Katonda wa bajjajjaffe olw'omukolo guno, akaseera k'otuwadde wano ak'obulamu, ne tubeera nga tuli bulungi, nga tewali ataataaganye na munne. Tukwebaza Katonda waffe era Katonda wa bajjajjaffe olw'obudde obulungi, era tukusaba Katonda waffe era Katonda wa bajjajjaffe okutusobozesa okusimattuka obulungi omukolo guno n'okugumaliriza ku lw'obujjajjaffe. tweyanzege ayi gwe obuyinza Katonda w'ebitonde byonna, laba ekiseera kituuse okwewunga gy'oli, nga tukwegayirira ffe abaana bo, abaweereza bo, abateegaana butonde bwaffe na buwange bwaffe. Tuvunnamye olwaleero wakati mu kukakkanya ebiyungo by'omubiri gwaffe, nga twewonga gy'oli, nga tukusaba gwe Katonda waffe nannyini bitonde byonna, eyayagala ffe n'otuwa ensi eno ennungi ejjudde ebirungi ebikulukuta ng'omubisi gw'enjuki, bw'otyo n'otuwa ensi eno ejjudde ebirungi ebyerere, eddagala, ennyanja, ensozi, emigga. Omuyinza Katonda nga kwonna kwali kwagalako, tukomyewo olwaleero. Kakati ka MC wampa taata nga bwe babadde nga nabbona ne bakabona boogera, tulidde ekifo ekituzinza ate nga kya nsonga mu Buganda. Bazzukulu ba Nsamba bano abasambaganyi, Abaganda bagamba nti kale kutanda leka tusoole abo benga byabasambaganyi, olikiwulira era nga onyenda okukaatiriza nga ngamba maama Nansamba Naalongo bakkiriza okuyonsa abaana abo amabeere nga tasosodde. Amaziga agabadde mu disitulikiti eno Bendo lino eddene, ate maama okimanyi bulungi nti essaza lino era Ssaabasajja Kabaka okukuuma embuga ya Ssaabaganzi. Bwe twogera ku Ssaabaganzi kyekitiibwa eky'obwakojja wa Kabaka, nga teri wala nnyo ebikinyana mpindi wano, nga tukusaba bw'ovuddeyo ng'omukyala afunvubidde okujja tujja mu maziga, olwane nnyo n'ossekulwana yenna, olabe ng'ekitiibwa ky'abasawo Abaganda kibeera ku ntiko. Weewaawo bwozanye mukadde wange, nzikiriza obudde buno nsooke mpereze ku bantu. Kafeero Juni Thank you.
bali bonna abeegeza obwama obayitamu omunago lekolatutte ku ttama olekoleraku abantu banyuma balema tolinaku enyumba kale omulema abeetaaga obuyambi obutuwate obutumba ekulira kwogerako mukuba amatama oba ekyamazima amaze okuutama afukamira wansinka olole ne mukama katonda mama ono yongera okumukuuma alina omukakamu ate wakisa alina empisa yakumira bulungi eaa waziiko abanga wakamire amuyera samira nsamira kumanira Katonda gwa yagunda bwati olaba nange netya satira abasajja bande bane bayiika omulusu nakomakira bakundaga yamanyanja ekitegedde ate nekiru kyembadde omudde okulaba antalabikala bikange essanyu lyansaninduka mu nkafira y'abamweyana abange mbadde nsabagala tunagenda kusako nayimbi eddako nsaba engalo ez'amaanyi ez'amaama nansamba asinzibwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna mu nnimi zaako kibenga weewaawo
mbasaba muwulirize ebigambo bino. Bannamawulire munsonyiwe ngenda kuyita mu bufunze kuba mmanyi obudde bwammwe. Maama nsonyiwa, nze ndi Kakira Kambuzi. Ekirala nze bwe mba nzize ku ttiimu eno nga bulijjo nkiyaayaanira ng'essaawa zino nkuli maaso, nze jjajjange yantuma kuzza abantu ku nnono, kusomesa na kujjanjaba. Ensuku yampa bbiri kuyimba na kujjanjaba. Naye nze sikkiririza mu buntu akyankalanya buwangwa na nnono, ne bwe mba sikusobola nsobola okwetika. Kyova olaba nze bwe mba njogera ku jjumba mugamba mazima nze sijja kwogera linnya. Mugamba nti toli mukulembeze, wali mukulembeze wa bakabona, naye ekisanja kyaggwako. Ekiresa abasawo okubeera nga bali wansi kutiiririra. Maama bw'obeeranga n'abantu ku lusegere nga tebasobola kukuwa bulansobi olw'okuba obawa ekyokulya bagobe. Ekiresa abasawo okubeera nga munyigirizibwa kutya kwogera ku jjumba. Mulekeraawo okwefuula abakulembeze nga muli mu kuzza buwangwa na nnono ku wansi. Maama nkwebazaako kimu, nze mbadde nkufolowinga kyotera gye ndi mu kuzimba. Naye bwe nalaba nti maama Nansamba asituse, ne ŋŋamba kale walwirayo ki? Kubanga nze njawula obukulembeze n'obufuzi. Kati gwe oli mukulembeze toli mufuzi, oli abadde mufuzi. Lekeraawo okutiisibwatiisibwa tebajjamu kukumanyiira. Nze ndi muyimbi naye emundu nja kugikuba, bwe kuba kwogera nja kwogera, bwe kuba kulwana nja kulwana, mpaka buli akutabaala tujja mutabaala, toyogera gwe bitulekere. Muntegete bulungi. Ekirala basawo bannange mwenna abakulembeze mu nnono, mulekeraawo okubeera abali b'enkwe, sigamba abali wano, naye abali wano nga muli bankwe mulekeraawo. Leero oli wa Jjumba, enkya oli wa Nansamba, luli wa Maama Fiina. Ebyo tebijja kukola. Fe abayimbi lwaki tubadde tukyalina omukisa ogwo nti leero ono bw'agamba nti jangu ku mukolo gwange oyimbe, ne bw'aba Museveni nsobola okugenda n'ennyimba ye ebyange nti nakwata mu ngalo naye nga nyimbye ebyange, so si bibi aba yampadde ki? Naye kati ate sigenda kuddamu kumanyiirwa kugulirirwa. Sigenda kugulirirwa. Sigenda kugulirirwa. Era omusawo ansuubira okujja ng'ongulirira kunkyayisa Nansamba oba kunzija ku ttiimu eno kakulimbi. Ate maama tobeera eyo n'olowooza nti ffe twafa abayimbi bamanyi okugamba mbu abo banoonya masannyalaze tugayina. Agagoberera nago. Naffe tubeere n'agaffe tugagatte bw'okya abantu firi feesi. Ekisembayo abantu mwenna mulekeraawo okwefuula endiga z'ekkanisa endiga tetegeera. Mubeere bazzukulu b'emisambwa. Ekyatugoba mu mizikiti kuyitibwa baddu. Ekyatugoba mu kkanisa kuyitibwa ndiga. Bwe twategeera nti mu mbuga oba muzzukulu ne tunywera. Twebaza nnyo abateesiteesi mwenna abali ku byuma, tubeebaza kuba ekiro mwatuyisizza bulungi, naye olulala mukeerangako, naffe tetunyumirwa lagadde. Ennyimba twayimbyeyo nnya. Kakati ngenda bayigiriza ekirala. Omuntu yenna ali wano nga toyagala kusiga, tosuubira jjajja okuwa. Lubaale takwata wa ttima, lubaale tawa mukodo. Obwedda muli wano buli muyimbi ajja maama n'atoola mwe mulowooza aba yeejalabya, kumbe emikisa gyabo agenze nagyo. Nabo bwe bali ban'amagezi ku ge bafunye ne babwako abalala nga nabo emikisa bagisika. Kyova olaba omugagga ne bw'atasaba agenda mu ggulu. Ate omunaku ono neyoki nga bagambye alifuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10. Ebyo bye mwerimba abalokole mbu ebyobugagga birigibwa ku baavu ne biweebwa abaga. Simanya birigibwa ku bagagga biweebwa abaavu, mwasaba nnyo. Waliyo masiikini alifuuka gavana mu ggulu. Leero n'amagezi mwesabire nga mukyali ku nsi. Teekayo turaka y'akayimba ako. Akayimba bakayise nkola binnyumira, nze sikola bikake. Era n'okujja wano mmala kwetegereza nti ani mukulembeza ani mufuzi ne mmanya gyengwa. Teekayo akayimba. Okyo kati ebidongo bisaleko katono foni yeeba esinga obungi. Kimala. Bangi abeeyogeza ebigambo by'ekisibo eno ngawulira obanga bamunoonya ki nodda ku munno nti omusajja wa Nansamba tamusaanira muweewawo ogwasaana
nodda ku munno nti musajja wa Nansamba tamusaanira wowowo gwasaana kigasa kyo kireka ebyange byenfunyeyo ku byotatuma bwemuruka nkadde nnyo ogwayagala empya eyiyo gyonyola esula luddawo kyokka abanaku bansobera osanga nasula mu nnyumba kyoyikimuuma mupangisa ng'ate akireka azimbye mbunduka yazimba mu ntobazi enju yamusala gwayagala olukaba ozimbyewo kiki ekimulemesa okukola ebinaayamba ez'okubamanya ne mudda muke y'abalina mbunduka yadda mu kusamira obuyimba bwalema kale ngoba ne bunjuuzo emyaka oli mu nkaaga ab'omanyiira tuli mu 3 okyaka abeeza ennyumba musinga walina amagezi agalerenganyiza ezo z'okola tewakyenganye ne basamona nze bwe nasobolera okuyimba ne mmanyika nga bangi baalemwa kitegeeza nina byempanga temumpita falambo buli ekyenfunye nze gyenkibooleke nze sirimumu abeemulisa nina kulanga nnyimba si bya bukakka byange byenfuna kuba temuli kyentonda ivunamanguza poloti embeera ngirage mawulire malage mumpezi n'azimba bwembeera musabo nga gwoli mu kkanisa ebeera choice senkola binyumira oyambala miri oli ali mumpanvu neyo choice awulire Nansamba oli wambala okiraba otambula osagala wandiba bazaali wambalala alonyumira ebyamalo neetanzanya ebyalo kyokudde wamalo buli lwenkulabye nenkuba obugalo Nansamba oli wambala okira abalala otambula osagala wandiba bazaali wambalala alonyumira ebyamalo neetanzanya ebyalo kyokudde wamalo bwenkulabye nenkuba obugalo olw'obulungi bw'onendabika mami tosaana kakaalukana obumanyika tugende ne mukondi bakuwe enkolofu endala tuteekebwa Nansamba naki tugende ne mukondi bakuwe emmoloka giteekeko Nansamba obe wakkula ngulwawulayike tonya okweraliikirira abasaba bwaba kukigomya bandikukwogera ekizibu nesasulira obulungi bwo